Alright, yes, okay. Ku Prejan nga kukyali gwali e Dubai, ali e Saudi Arabia, ali mu UAE, ali e Qatar. Ekyo kyokola okolera ddala kyamaanyi. Era we don't take you for granted okubanga weekumira ku Prejan Media TV. Tukusiima. Naye ng'eyo yonna gy'oli sabira eggwanga Uganda. Kubanga ebitambulamu si birungi, abantu betta kuba abantu amasasi, live bullets, osegeera. So bambi musabire eggwanga Uganda. Naye nga ngamba JK eyo eggulire nditadde ya waggulu eri omuvubuka gwe bakubye. Ambi n'aleka famire ye n'omuwala oli eyalese famire ye, ebintu ebyo bya nnaku nnyo. Naye nga ebyo birese. Ffenna tumanyi nti waliwo ba Facebook in-laws. Waliwo bajjajja abeera ku Facebook okwo abaleeta ebizibu mu maka g'abantu. Era nga kati waliwo ekintu ekigguse ekibadde kitambula ku Facebook awo, naye gwe njalo mpe ndowoozayo. Bakiyise competition. Rema akoze concert endala, osegeera oluvannyuma lwa Kenzo okwannouncinga nti agenda aba ne music festival. Rema kwe kusalawo ateekeyo ki show endala, osegeera. Bino ebintu fenga abantu fa babikuratinga, osegeera osanga bali si kye balina, osegeera. Kwanga bagamba nti Rema is not willing to let his ex-boyfriend okuwummula. Tali ready muleka wummula, osegeera. Kyovola nti bonna buli omu kyakola omulala agezaako kikola ki okikopa, osegeera. Kwanga fena tujjukira nti omukulu ono Musuuza yalangirira concert ye ekololo wali nga 28 March, osegeera. Era nga yasuubiza ebintu bingi, yasuubiza oleeta ennyonyi, osegeera zitambuzeeko abantu. Yadde criticism zaaliwo nti biri mu gavumenti okubanga esobola okuwa ekyo ekisaawe si kyangu kyakufuna ku ordinary muyimbi. Naye gavumenti yamuyambako. Kapale mwamulabye yagezezaako kikuba, yagezaako kugamba nti mulemesa Big Eye okuyimba, naye nga n'omukulu Musuuza naye mu gavumenti mwakola ki mwatambulira. Naye ebyo tetujja biringiriza. So omukulu ono Rema ye naye yavuddeyo n'abagamba nti nedda, kubanga ffe tumanyi yategeka zi VIP concert wali ku Africana, alina n'endala ku Freedom City. Naye era yavuddeyo n'agamba nti agenda bateerayo concert endala, osegeera ku Women's Day. Era n'abayita mwenna mukole ki, mwenna mubeereyo, osegeera. So nekiraisinga abantu endowooza zaabwe ne bagamba naye lwaki teyeewummuzaako. Kati nga nze I support it kubanga omuntu ali free kola ekintu kyonna kyakola ki kyayagala, osegeera. Rema alina ssente ze, asobola okussaayo concert at any time, yonna gy'agyagalirako. Kati wabaye bakuba Africana n'abakuba ezo zetuwa zakola Lyantonde, Masaka, wa biti ate n'abaddamu ku Freedom City. Kati ate ategeka endala era mu March ku Women's Day. Nze mba simulinaako buzibu, kiba kintu kye. Bakuba nti abantu bataddewo embeera nti eringa competition, osegeera agezaako competing omukulu oli. Jjukira n'oli omukulu naye bateekawo embeera nti Musuuza naye yali agezaako competing Rema. Bwe yapostinga akafaananyi n'oli nga akajjayo. So embeera ng'eyo mu ggwanga mweri, naye nga ffe tetulina buzibu, tujja bba buli kigenda mu maaso mu life z'aba celebrities, different groups of people. Nga temwerabira musabire ensi yattu Uganda olw'ebigenda mu maaso. Subscribinga, likinga, commentinga, webale nnyo, webayire ddala.